Abavunaanyizibwa ku kutaasa obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Wakiso balaze okutya olw'engeri abantu gye beesomye okubumalawo ng'ate abakuumaddembe abandi bakuumye nga bagezaako okubataasa be babalwanyisa. Bano nga bakulembeddwamu akulira obutonde n'obugagga obw'omutaka Rebecca Saabaganzi basinze ku mukolo okuteekeddwa kukwasa Saabaganzi ekirabo ekimusiima ng'omukozi akyasinze okulwanyisa obutonde bw'ensi nga guyindidde ku Rockstone Gardens e Wakiso. Saabaganzi agamba nti bagezezzaako okukuma obutonde bw'ensi n'okulwanyisa ekibbattaka mu Wakiso wabula nga basanga okusomozebwa okw'amaanyi olw'abamukwata mmundu ababalwanyisa. Beera nga ebyenfuna tebiri nga bwe byandibadde mu kuba nti tukolera mu mbeera ey'obugubi mu pressures amasimu weegali edda tegaalingawo naye kati bakubira n'essimu oli n'omusanga mu kintu etteeka we riri nga yobani musubide nti ajja kukiraba nti ndi wa buvunaanyizibwa etteeka bwe tuligamba naye naakulaga nti ye w'amaanyi ali asukkulumye kuteeka n'olwekyo bwe tuba nti tulabiddwa mu mwaka 2020 ng'ate n'okusingira dda mu piriyodi ya covid ebyobutonde byayonooneka ekigenda ewala. Ye Dr. Matya Lwangabwanika nga ye ssentebe bwa disitulikiti y'e Wakiso agamba nti abandi bawadde obukuumi mu nteekateeka gye baliko ey'okutaasa obutonde naddala by'ebyokwerinda ate bakukuta n'ababoonoona nga n'abakakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi bwe bagezaako okubaako ne kye boogera abasirikale bakyukira bo. Environment and natural resources ne mutuula buli stakeholder nga mwali ne mukkaanya ne gye mulaga ate oliye n'atemya kuba beyanditemezaako okujja obbakuuma abatemyako kugenda kubaŋŋangana kubayiribya tekiba kintu kitono nnyo. Wano wasinzidde n'asaba wabeewo obumu mu nsonga y'okutaasa obutonde kubanga ababoonoona beefunyiridde okubusaanyaawo. Gamba okukolagana kambabulire mu situations enzibu kasita babeerawo okukolagana. Of course okukolagana ate kukatinga across mutawaana gwe tulina kukwatagana tukkirize okuwuliriza ebitawulirizikika kubanga that has been our problem. Oluvannyuma akuli abakozi Alfred Byamukama awamu ne Dr. Mwanika bakwasiza omuwanguzi ekirabo ne bategeeza nti kino bakikola okulaba nga bazza mu bakozi amaanyi okusobola okukola obulungi emirimu. N'abakulembeze abalala mu disitulikiti y'e Wakiso baliko beboogedde ku nsonga y'okutaasa obutonde ne bebaza Saabaganzi olw'okukola obutaweera okutaasa obutonde. Obeera ng'ogoba omuntu mu woofiisi oba ng'olwanagane gundi gw'obadde omulungi akola ki asinga. Naye mbadde nfuba nnyo okussaayo ebirowoozo byange n'ebiseera byange okunoonya batekinico person. Madamu Saabaganzi nkwebaza mwaka ensusu. Kinyongera okumwebaza mukyala Saabaganzi kyayogera emisana kyayogera n'ekiro. Takubibiita bw'oba tewanaabye era kugamba tewanaabye takusiiga bizigo. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.